tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Haleluya. Kale nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Zabuli 133 egamba etya nti labayo kiri ekirungi abooluganda okutuula wamu balina okwagala okwa Yesu kwe. Ate nkusuubira okubaako gw'obuuza mafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalo nirabayo. Buuzaako muno kwaako mu katebe ogenda okusisiikaneko oluganda oyinza okuba tomaze baana nga tomulaba mukweko mu kifuba omugamba ensanyusa okulaba. Weebale kuwagusa n'ekyo olwaleero bangi tebasobodde naye bw'osobodde kiranga kirevu kyalo nirabayo. Enjala webe muluma osobola omugulirayo ku kyapati ne rolekisi n'asanyukako omanya ayinza okuba yasuze enjala. Kiringa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalo nirabayo. Bw'aba talidde kintu kyonna mugulireyo. Tulinde okwagala okwa Yesu ke yatuwa kirinda amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalo. Haleluya. Haleluya. Omanyi kimuyisa bubi okubanga mu buli mbeera yonna Yesu asigaddeyo Mukama. Takyagalira ddala, ayagala obeerawo okaabe weevume kinalokoka kubonaabona. Ojjukire wali tonalokoka ali tobulwa kati ate muganda wage embeera mbi bame naye nedda lubaala embeera ng'embiro kw'otadde kanyonyeyo pulaani bbi lwokikola. Yesu asigala yani kale kwata ekiweebwayo kyo kimu kya 10 tuweeyo nga tugenda okuba nga tuwulira ekigambo. Bayibuli egamba tojjanga mu nnyumba ya Katonda nga lonjereere. Wiiki namba alina kyakukoledde. Katonda, God loves a cheerful giver. Muwe okusinziira ku ki? Ku mutima gwo, okusinziira engeri gy'akugabiriddemu. Kama yebazibwe. Sijja kutunula nga basiga. Ani alumanyi? Nange kansige naye weebali banga bakungula nange nkungule nabo. Sijja kutunula nze nga basiga nange kansige nabo weebali banga bakungula. Leeta nno nange nkungule nabo. Sijja kutuula nze nga basiga nange kansige nabo weebali banga bakungula. Nange nkungule nabo. Sijja kutuula nga basiga nange kansige nabo weebali banga bakungula. Nange nkungule nabo. Haleluya.
Mukama yebazibwe. Kale mbagala nnyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu. Haleluya. Kale leero njagala tuyige ku kigambo kusonyiwa. Mukama yebazibwe. Okusonyiwa gamba awo by'otayagala kuwulira naye ojja kukola ki? Ojja biwulira. Okukola ki? Gamba neiba okusonyiwa. Ojja kuvaano ng'okoze ki? Ng'osonyiide ddala, nga teweesonyiye naye ng'okoze ki? Ng'osonyiye. Nja kuwa ebyawandiikibwa, sijja kutwala mu mboozi, nja kuwa ebyawandiikibwa ate olabe nga kigasa ggwe okuba ng'okola ki? Osonyiwa. Kale omulamu oba omutwe gwaffe gugamba the power in forgiveness. Amaanyi agali mu kusonyiwa. The power in forgiveness. Omanyi bintu bingi bye tugamba mulimu amaanyi amangi ag'ekitalo mu musaayi gwa Yesu. Kati awo omusaayi nagwo mulimu amaki? Amaanyi. Ate ne tudda mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Haleluya. Haleluya. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Oyagala obulokozi oyita mu linnya lyo. Lirina amaanyi, lirina amaanyi, erinnya lya Yesu. Oseere, erinnya lya Yesu nalyo lirina ki? Ate netwogera ku maanyi agali mu musaalaba oba ku musaalaba ne tuyimba ku musaalaba egologose ebyange byonna byaggwa. Weyakubibwa weyajogebwa ebyange byonna byaggwa. Omusaalaba byange byange ku musaalaba byange. Awo tuba twogera ku musaalaba. Mukama yebazibwe. Naye olwaleero siri kwogera ku musaalaba, siri kwogera ku linnya wadde byonna nnyini byo y'omu. Tuli kwogera ku maanyi agali mu kusonyiwa. The power in forgiveness. Mukama yebazibwe abooluganda. Kakati bwe twogera ku kusonyiwa, kyekintu ekisingira ddala okuba ekizibu gy'oli nange gyekola ki? Gyendi. Kujjawo ng'omuntu takukoze kintu ne kikuyingira mu magumba ne kigenda mu busomyo. Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda kikoze kiyita mu bone marrows ne kigenda mu joints zonna. Kaakati omuntu asobola okukola ekintu n'okiwulirira mu misuwa nga kitambula. Era najja n'agamba asonyiwa n'omugamba amazima ganya beebase ekitugumu ekayunga yonna gy'obeera sisobola. N'omugamba okuviira wano mu kitooke kyagoyanga n'obukuba butonyerera, nze ow'empindi sisobola kusonyiwa ku kyonkoze, sisobola. Gwe tomanyi bulumi bwontuusizaako, tomanyi famire yange kyeyitamu lwa muntu gwani omu nga wakugamba. Ninga amazima muno understanding, si spiritual understanding, muno understanding mutuufu nga naawe oyinza okuba obulumi bw'omuyisizaamu obulaba n'amaaso go, naye ate ffe tuli baana ba mwoyo. Bayibuli egamba etya? Sonyiwa. Kolaki? Sonyiwa. Teweesonyiwa, sonyiwa. Ate w'osonyiwa mwagale.
Mukama yebazibwe. Enjiri nzibu. Tewali kibake kiyole kiriwa simanyi wabula ndi kugamba kolaki Yesu yali ku musalaba abamukomerera emisumaali bati naye akanyagwa basabira basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola bali muttanu basonyiwe tebamanyi kye bakola naye nga bali tebamanyi kye bakola naye lwaki akyogera yamanya waliwo abalimu akibakozesezza tebakyali bo okutegeera kwabwe tekukyaliwo waliwo alimu kakati njagala okugamba oyo akumazeeko emirembe akunyizizza n'akukuulako waya tezikyaliko taliye waliwo amulimu era nkugamba musonyiwe kubanga kye yakola oba kyakoze takimanyi takimanyi ati katuwuliriza Mukama yeebazibwe singa abadde akimanyi ng'amanyi eri kapashoni yakyo teyali kikoye naye ali possessed akola bukozi ye alaba byakola byebyo alaba oba okaaba afunamu mu mazigago ye eri aba azina mazina tamanyi kankubulire buli kintu kyonna kyokola weegendereze nga spiritual repercussions zino eziri physical nyangu osobola odiringa nazo so gamba nsonyiwa natuta essimu yo yiyo ngikomezaawo nekikola ki naye mu nsi eyo omweyo tebiggwa bityo olina okwesinga omutambo gw'ekyo kye wakola ng'ekisookera ddala eba simu gizzeeyo kiwedde naye ate waliwo ebigoberera waliwo kyoyaniriza mu bulamu bwo ne mu famireyo owayitawo emyaka 3 newabaawo gwe bookya ng'ogamba otya kati olinza amakungula kati ensigo ey'ekibi badiringa nayo mu nsi ya mwoyo gwe wanogamba nsonyiwa olowooza eba efudde temaya gakola ki olina ogenda mu nsi y'omwoyo naye olokole tuli balungi wali kye bayita slashing prayers kama ebaziwe esaala ez'okusaawako obusaayi ezo tuli balungi nnyo tusaawako sipiidi naye we bakutwala wali olumbugu n'osaawa mukama nakuyamba enkuba n'etonnya mu wiikisi 2 bakutwalayo ombuzi gujja kuba gunyirira guti nga guzzeewo agulinga muceere mukiseezi kakati engeri gy'odiringamu n'olumbugu si engeri gy'odiringamu nakisubi olumbugu olina okabala olina okulonda ate olwokye naye waliwo omuddo gwaffe guno ogwa bulijjo n'ogulinyako obulinya noyitawo naku 3 nga gufa ogukaze kakati waliwo ebintu bye tulina mu bulamu bwaffe nga lumbugu lwennyini oluwedde emirimu nga woogamba bino byoliko ebyokusaawako how long shall you continue to slash weetaaga kukabala kakati method emu ey'okukabala obulamu bwaffe bagiyita kusonyiwa mukama yeebazibwe Matayo 18:21 mpaka 22 okusonyiwa muganda wange
nabadde ndaba akatambi Subakayanja ng'ayogera abafollowing omukutu gwaffe oyinza okuba alabye vidiyo gye nakoze. Yabadde mu kyaki n'agamba babadde ku mukolo ogw'okulayira ne wabeerawo omusumba yazze omukwata mu ngalo n'agaana zimukwatamu. Yogonyagambya gwasiiba nvuma nkukwate mu ngalo. Nange vidiyo nakirabye mu comment section nembuuza babadde bakuba mu ngalo. Omusumba wabwe yakoze kyanga Katonda kyamwasita. Yabanye okwala bujingo. Bujingo yazze omukwata mu ngalo. N'agaana. N'agamba nedda gw'onvuma buli lunaku ate lwaki nkukwata mu ngalo. Bakoze tenti nga y'abasumba. Kololo. Tenti y'abasumba. Najja n'amugamba ow'Oluganda agamba sibaako Luganda. Ndeeka gwanvuma buli lunaku. Abaana ne bagamba esitaani talokoka. Kale n'omubuuza oli ye sitaani oba olwo sitaani? Ye sitaani yennyini talokoka, ono muwambe. Bayibuli egamba etya? Mulabewo kola ki? Mwagale musabire enjala n'ebe muluma mugulire ekyokulya. Ati kigumu. Kigumu ebiggwe naye obanga waliibwa Kristo kyangu. Ate kulwobula buluko kiba kyangu. Okitegedde? Kati eyo nze nagambye abantu yabadde test exams yazigudde. Okitegedde? Yagudde. So ekigambo okusonyiwa nabo abalimi Katonda yagamba musonyiwe olwa ndowooza olaba nabo bagudde test. Si kyangu. Yabadde mu service ne bakuba engalo. Olaba omusamize yakubuuza n'omudda. Ni ate munno. Awo weyaliraze nti yaali ku kituufu n'omubuuza. Gamba nze okubuuza obaddayo n'onvuma n'otandikirawo gw'amanyi. Ate yali badde ataddewo chapter empya. Tusomere 21 paka 22. Olugero lw'obudde atasonyiwa. Awo Peetero n'ajja awali Yesu n'amubuuza ati emirundi emeka muganda wange ky'anaakolanga ebinyumya n'emusonyiwa? Question. Emirundi musanvu. Yesu n'amuddamu nti sikugamba nti emirundi musanvu naye nti nsanvu emirundi musanvu. Mukama yeebazibwe. Kakati Peter yali mu kiri ekyabaki Bayudaaya, yali mu Yudaaya Peter. Bo baali babirivinga omusonyiwa emirundi musanvu n'amaana okolaki? Kati kiri kye yalimu. Yesu n'amugamba gwekyali ku byammwe traditions zammwe si kyekugamba. Kakati ogwo omusanvu multiplyingamu emirundi 7. Olunaku si mu bulamu nti omuntu ogamba kati gwe sikyakusonyiwa alina okusobya olunaku emirundi 7 times 7 gye mirundi 409. Olunaku muntu omu nga yakunyiiza. Kati waweeza ogw'ebina 91 awo oli waddembe obutamusonyiwa mu lunaku lumu. Naye nga kisoboka. Akunyiiza emirundi 409 in one day. Tekisoboka. Kakati naffe tulina bye twekutteko okusonyiwa. Peter yali yeekutte ku kiri
ekyenjigiriza yaabwe. N'amugamba njagala kukugjamu that traditional belief eya 7 kaakati kubisizaamu emirundi 7. Naffe ensonyiwa yaffe abamu eriko obukwakulizo. Osonyiwanga ab'enkima bwe basonyiwa, osonyiwanga ab'e Masaka bwe basonyiwa. Ffe ab'e Masaka nkusonyiwa wano kungulu naye nga munda wakoze eki? Nkuterese. Nkulaga wano tibiwedde naye nga nange nina okwesasuza. Kati ensonyiwa eriwo eriko obukwakulizo, naye Yesu ayagala gikunaazaamu olwaleero nti omuntu oba omusonyiye omusonyiwire ddala. Mukama yeebazibwe. So Yesu atulaga nti okusonyiwa tekukoma. Tolina kubeera na limiti egamba naye gw'ontamye nkwesonyiye. Era ngenda kulabanga Mufalisaayo kuva n'olwaleero. Mukama yeebazibwe. Kakati kankutwaleko mu kitabo ky'Abefeso essuula ejja kubeera ya 32. Speed. Befeso 32. Ephesians 4:32. Abefeso 4:32. Mubenga bakisa buli omu alulirwenga munne era musonyiweganenga nga Katonda bwe yabasonyiwa mmwe mu Kristo. Mukama yeebazibwe. Banaani atayagala Katonda amusonyiwe? Nga gweojja wano omugamba Mukama gw'amaanyi oba onsonyiwa oba tonsonyiwa gwakola ki? Tebikwata kwani. Era tubeera wano buli lunaku Mukama saasira gw'oyagala akusonyiwe naye gwe toyagala kusonyiwa. Tusonyiwagane. Mukama yeebazibwe. Tukole ki? Mukama yeebazibwe. Kakati okusonyiwa kuno omuntu wakunyiiza kikukosa mu areas 3. Ekisooka eri spiritual. Okimanyi wenkukosa nyinza wenkunyiiza oba wenkola ekibi nyinza okuddiriza obulamu bwo obw'omwoyo ekintu ekyo kikulumya ennyo. Abamagamba nze n'obulokozi mbuvuddemu. Obanga akinkoze ye musumba nze kagala okuva n'olwaleero kanisa nze ne kanisa kati tuli ba enemy bivuddemu ebyobulokole. Mukama yeebazibwe. N'abivaamu. Kakati oyo obulamu bwe obw'omwoyo babukoze eki? Bumaze okuba nga bukubibwa. Bameka abavudde mu kanisa nga babakoze bubi? Bangi. N'agifuluma nga kye yali yasuubira si kyekirimu. N'agamba nze kanzire ewange nkole ki? Mpumule. Kanisa bannyongera bituli biwundu. Kati abadde waka yakola ki? Yasinga. Naye okwo okusalawo kukuyambanga gw'omuntu. Naye ate omuntu ow'omunda kuba kukola ki? Kumukosa.
omuntu omutuufu eyava eri Katonda guno omubiri gwe kukulimba togenda nayo, tokwata na ssimu ye ng'akwogerako atya wati nga wakwogerako ng'amanyi kyotaddemu, amanyi kyotaddemu tobitosi nga naawe okwaki omuntu w'omunda ng'omukosa. So obutasonyiwa bukukosa okuva eri munda, okusonyiwa kukusumulula okuva eri munda. Mukama yeebazibwe. Tulina okuwona ebiwundu okusookera ddala eby'omwoyo. W'osoma Ebikolo by'Abatume 13:8 ekugamba nti Yesu Omunnazaaleesi yafukibwako amafuta naye ng'akola bulungi, ng'akola atya? N'abaali abamenyeddwa emitima yagiyunga. Kati tulina abantu mu kanisa ng'emitima giri mu papajjo, jagwawo. Kati abantu abo tulina nabo bakwatako obulungi. Mukama yeebazibwe. Omuntu amenyeddwa omutima woba tomanyi ngeri yamwandulinga, ogukurashinga bukurashinze, ogubetenta. N'agamba mumbeere no badde nsuubira n'abooluganda kubanga bayimirirako nange, kati ate bonna bantunuulira kizimuzimu. Naga kituufu ndi mu kifo kikya. Omusanga mu ekereziya bayimba sapule maali omutuukirivu, eyali wano ng'akuba ttendo kirira kirira kirira, kati ali eri yeewomba esaati akuuma neema yenna ali ati tayagala amukoona nako. Olina okubeera ng'oli muwombeefu oti. Anti Bayibuli egamba work out your own salvation with fear and trembling. Kakati fear bwebalo eri physical. Yenna n'abeera ati Yesu onsasire. Ateekateeka na kutambula nga ssatu alina ogendera mugonga kimwe ku mazzi amatukuvu. Yali wano ng'ayita omwoyo wa Mukama, agenda kulaba abaafa kubanga teyafuna kujjanjabwa. Mukama yeebazibwe. Akomekereza zeeyo mu nsi, afuuse munaddiini ng'afuuse mufalisaayo. Golabeko mulokole agudde ng'amanyi ebyawandiikibwa, tosaba mubuulira njiri. Oleeta kino ng'aleeta kino, oleeta kiri ng'aleeta kino nga mugwaddulo ng'ova nawo, ate akukwasa na busungu. Owulira busungu n'omuga gwe wagwadde ogeragera na mugeera, kale ate awo naawe zibuuseeko ovudde ku mulamwa. Mukama yeebazibwe. Gamba abalokole muli basiru mwabatusibyeko Museveni. We bagamba mwabatusibyeko ki? Naye ate olina okugondera obufuzi obuliwo. Bayibuli ekugamba olina okugondera Katonda. Ekyo kyabawadde ayinza okuba nga obutali butuukirivu bwammwe alibalaga, mulina okwetereeza. N'asooka abaleetera Sawulo mukono gwa kyuma, n'asooka abanyeenya. Kakati Katonda nga yakedde n'agamba olwo simwagalako, n'akatayi tekakola ki? Tekasala ng'agenze. Kati fenyitirira okwezuula lwaki omusajja agaaniddeko Mukama. Ekyokubiri, obutasonyiwa bukukosa mentale, endowooza. Ng'ondaba nga nnyingira ogabalengera sitaani atambuza ebigere, oba tayagala kuntunuulira ega ti sitaani ekikubye n'ekikalu. Kati ova mukundaba nga wendi Jamiru,
n'otandika kundaba nga nze sitaani awedde emirimu. Tulina nickname ze tuwadde abooluganda, tulina engeri gye tulaba abooluganda, naye ekyo kyavaawa kali kantu katini kati wagala omusonyiwa kaakato sitaani n'asooka mu painting ekifaananyi kati gwe awo walemera womulabira. Lesi oyo mwana wa sitaani. Osoma ne Bayibuli wali abaana b'okubula, okirabika oyo wakubula. Mukama yeebazibwe. Oba twanguwa nnyo Katonda omuggyako abaana be. Mukama oyo takyali wa Katonda, oyo wakizikiza. Era kakubuulire, sitaani yakolamu headquarters mwasula. Naye nabyo byonna obyogera lwaki? Waliwo ensonga gye mwalema okukkaanya. Sitaani buli w'omuwa kwota atwala kilograms biliyoni. Mwamuwa obudde, mwamuwa ebbanga, mwalitudde ne mukisootinga. Kakati ye sitaani n'akupeyintingira ow'oluganda n'omulabira ddala nga Isikaliyooti yafa n'azuukira kati yaliwo. Takyali Yakobowa. Endowooza akola ki? Mentale obutasonyiwa bwonoono endowooza zo. We baakuŋŋaana wuuyo agiddemu oyo. Mukama yeebazibwe. Notandika okulowooza endowooza enkyamu. Ani yali abaddeko mu mbeera eyo? Mwe muli bamalayika. Nze nali mbaddemu bamalayika, mugyebale. Okubanga you are mentally sick. Gendowooza zirwadde. Eyali alowooza positive, kati positive tekyalimu. You are always negative. Eyali alina essuubi nerikola ki? Neriggwa nawo. Eyali agamba nti kino kiyinzika, nyinziza byonna okuyita mu Kristo ampa amaanyi. Notandika okugamba naye bino Katonda naye katabisobola. N'omugerera byasobola, endowooza nezikyuka. Ekkuba erigenda ku kyakyo lirabanga geyeena kati. Mind obutasonyiwa. Obutasonyiwa busobola okulaga mukazi we yali sweetheart n'omulabanga doogo embwa eno. Naye nga wali yali sweetheart, sweet mutima, sweet kigaji. Sweet kigaji. Naye kati olabako yennyini ebigere ebina. Buli wasembera olabira ddala ekizibu Piraato agenda okusalira okukomererwa. Sitaani yakyusa endowooza. Tokyamulabira wali we yali. Naye nga sisi butasonyiwa. Butakola ki? Nsanga nalega n'okupeyintingira ekifaananyi naye olaba mu kika kyammwe teri mwana alina mutwe weegutyo. Teri mwana alina mutwe weegutyo, oyo mwana alabika sinawuwo. Gezaako DNA. Alina atuuka eyo ng'ebyuma byonna yabiwunzizza. Nosookola ne results egenda okufosinga okuyitako wali kwadiweyo ogule Jambiya. Mukama yeebazibwe. Kakati ogenda okuddamu amagezi ogambewo nedda wadde omwana si wange saabikoze kye nakoze ng'oli mu Action Bay. Bakusalidde emyaka emekaaga.
outstanding agamba kati gwe kumaze newe nkuleka wano kanjira nonyayo abalala awo ng'otandika okuddamu akategeera ogamba ne bano banakola kyaki abalokole bwe bajja ogamba ne nyana kulokoka ozeemu akategeera okero naye nga nze nali ejinja waliwo omukola wa yali mulwadde nengenda ku ddwaliro ne baleeta omusajja ng'anywedde obutwa naye nga simanyi oba yawona n'okuwona ng'omukazi amutemye naye nanywa obutwa yatwala abaana batanu ku DNA nemulaga ayinako ogu agamba kati wano obutwa ye passport ennyangu nva gyokusonyiwa ono butwa Mukama yebazibu butasonyiwa obutasonyiwa butusembeza kumpi n'okufa. Ekyokusatu obutasonyiwa bukulwaza emotionally. Olabako omuntu ali emotionally sick. Emotion z'omuntu nga zalwadde oli omulabyeko. Mukama yebazibu. Kati spirituality, forgiveness connects us more deeply with God. Okusonyiwa kukuyamba okusembeza kumpi ne Katonda okugenda ebuziba. Tosobola genda buziba ne Katonda ng'ojjudde obutasonyiwa. N'oliba oyogera mu nnimi essaawa 8 n'oramakatanga n'osheketeringa tosobola. Ze nkubuulidde wetuba twagala ogenda ebuziba nkoyagala ne Katonda okusonyiwa kulina okuba nga kutukulembedde. Wetuba twagala ogenda ebuziba kye bagamba Peetero kasuka buziba okusonyiwa kulina okukulembera. Mulokole buli onoosiba omuntu ku mutima gwe tolowooza ng'osibye oli mwesibye aba. Ate yaza n'okuddayo n'akaabira Mukama n'ategeera ensobi yeye n'amusonyiwa n'osigala mu kkomera ali obwogu. Ogenda n'amagoba gy'olowooza ng'agenda kubanga abonaabona ayitawo awuba buveera. Mukama naye Mukama Katonda wange kiki kino kuno kujooga oba kumanyiira nga gwe wadde osuubira agenda yitawo ng'alonda manda agagudde mu kkubo. Kumbe yeyadde n'ategeera ensobi ye n'akaabirira Mukama, Mukama n'amusonyiwa gwe wasigala mu kkomera wekka. Mukama yebazibwe. Okusonyiwa kuyamba gwe, tewali gwe kuyamba gwe okuba ng'ozza enkola. Katonda tasaatula mu mutima ogujjudde obutasonyiwa. N'owemuyita n'oyimba noonya Yesu aliwa, n'ogenda mu nsozi n'osula wano mu kyaki n'ogenda nga ojjudde obutasonyiwa, amazima tasobola gutuulamu. Mukama yebazo. Bwe tuba twagala okusembera awali Katonda tugwe mu mukwano omungi naye tulina okusonyiwa. Tulina okusonyiwa. Mukama yebazibwe. Okusonyiwa mentally can lead to a significant reduction in stress and anxiety. Wosonyiwa ogera stress yonna gyobadde olina otambudde gyonna emisuwa gikwetimbye olinga experiment wena totegerekeka ojjudde stress. Tambula oyomba wosanga abaseka n'oyomboza bageya gwe kume bali ku byabwe. Toyagala bali bulungi kubanga olina ebikutawaanya. Stress yonna ekwetimbye
naye kugamba leero nsonyiye, ogenda kufuuka wa ddembe, omugugu gugenda kuvaako, ekisuja ky'obadde olina, omutwe ogw'olutentezi gw'obadde olina, byonna bigenda kukuvaako. Muganda wange obeere wa ddembe mu Kristo Yesu. N'okweraliikirira kuveewo. Mukama yeebazibwe. Gy'okoma okubanga osibye omuntu, ojjudde ekiruyi, ojjudde obusungu, kikuleetera okubanga ozitowa mu ndowooza zo. Endowooza zo zizitowa. Otukesa nga otabuddwa, tomanyi kiddako, otandika okubeera n'endowooza eziri negative. Eri omuntu alina endowooza eri positive gy'oli, nga talina kigendera kyonna kibi gy'oli, naye gwe wakubanga olina ekiruyi, buli w'omutunulirawo oti ne waaba ayogera ogamba olaba omumanyi engeri gyagunyoola, omuwogo engeri gyagunyoola, ali kunzi. Nze mumanyi bulungi waaba njogirako omumwa aguza lefuti. Kugambye obeera nesitandolo mu binyo, toddamu mulalako kantu kalungi, n'ekirungi kyonna kye yakukolera tosobola kijjukira. Mulokole, teri muntu ali perfect, naye atiisa ojjukirangako akantu akatono omuntu kakoledde, kajja kumala okwagala omuntu oyo, kubanga tomanya bijja nkya. Oyinza okuba nga omwetaagira ddala n'okusingawo omwetaaga akaseera kano, naye olw'akantu akatono sitaani akuleetedde okubanga endowooza zo zimulaba bulala. Mukama yeebazibwe. Ate ojja kwetikulako omugugu, Katonda ajja kukuwa ekirabo eky'emirembe n'okusumululwa. Mukama yeebazibwe. Obutasonyiwa emotionally okusonyiwa emotionally promotes healing and emotional well-being. It enables us to move past the heart. Kikuyamba okutambula nga tomenyeddwa mutima, past the heart. Wali abantu 1000 nga newomukola ki amenya mutima tegumenyeka, nga newokola ki ng'oyinza okola kino ogamba kino kyenkoze muganda wange nze simanyi anzise, naye naasigala nnumu nga ye yayiga. Motion zindi zitakyukako wadde, nasigala nga alya nga waalya, nasigala nga ayogera nga waayogera, nasigala nga waabadde, naye nga gwe munda kikola ki? Paka ogendagenda omuganda naye gundi nsonyiwa, agambe okoze eki? Nguzi naye teyataddeyo nandowooza, kuba yasetinga standard. Mulokole olina osetinga standard olunaku olwaleero. Si buli kamu nti kagenda kukuulako obubaati, si buli kamu nti kagenda okukuleetera okubanga enjogero ekyuka, abantu bakulabirawo ne bagamba wani anyiziza mulokole, ani anyiziza mulokole. Leero ze tumanyi nakumanya obwana baffe agenda bukuba bukubi mateke, bakumanyi ne ku muzigo nti wezira zivuddeko, abaana balina basibira mu nnyumba, ogenda bakuba enkonyogo, ogenda tambula wenosaawa buli kimu, buli ekikuyita mu maaso olaba kikuba luyi. Motionale olaga embeera, kubanga lwaki oyagala olaga oli nti zivuddeko, akunyiiziza oba akukoze obubi, oyagala omulage nti zikoze eki? Zinobye. Ate zo zinoba ziddira mwezi, tezimala gakomawo. Gwe w'empindi bakumanyireyo gamefe ab'empindi
tuyombera mwezi bwe guba tegunaggwako muganda wange buli wonsanga tugenda tandikira awo paka nga guweddeko awo nja owulira nga ku mutima ntandise okuwewuka mukama yebazibe naawe weewaana ewaka olutalo we lutandika n'omwami muganda wange nga maama tavudde mu kyalo najja terukendeera maama balina okuteekamu ssente ajje waaba tazze tewali bulamu era naye omugamba pozi nga maama azze wano wajja okubeera emirembe togenda kufumba togenda kwala buliri togenda kusiimuula ennyumba eneefaanana ngaeyanamagwatalambula kubanga wafunye obutakkaanya era omugenya ajja buzinaategeera ati eno nno nga twakuttera omunamba gye twagenze nga twalinyira amagye mukama webazibu kubanga emotional olaga naye olunaku olwaleero mukama akuwonye spiritually emotionally mentally byonna ebibaza ebikusumbuwa oddewo ofuuke ekitonde kijja mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Haleluya! Kusonyiwa. Olina gw'osibye ku mutima. Ayinza okuba tali wano alina mu kyalo wamusindikira esente z'embuzi yagulamu kamyu n'akamyu ke yagula kato nakalwadde we watuukayo wali osuubira kusangayo enkoko 3 osangayomu n'ekitundu ate nga n'emundwadde ekitundu waliwo yakagisasula kitegeeza tolinaawo owulira ofa okera 12 genoonya ssente oli eno omanyi nti atirisi yeefunayo akazibu mukyalo waliyo ekikola ki ekiriyo watuukayo nga teri. Oluganda sonyiwa olwaleero basonyiwe kasawala nga bakuleka Kristo waye ebituuka nga Mukama atuyigiriza Katonda ali kuyigiriza naye emyaka 5 kyayombera nkoko buli bakukubira akasimu banaye mwe enkoko yange gye mwatunda gye muba mulyako paka. Haleluya! Okyabasibye ku mutima naye tokimanyi nti naawe weesibye terikyagenda mu maaso lwa nkoko ey'emitwalo 3 weesibidde emyaka emeka? Olwaleero nkugamba oba yali nte oba zaali nte baazitunda baazirya sonyiwa woddayo oteekako nekeya time bagabe banaayo oluganda mbaddeyo nembalowooza nako muli mutya ate tebagamba tuli bino gamba Yesu wange akola mwalowooza ebyange mwabitunda Mukama agenda kutunula butunuzi ati Mukama agenda bakubeereeko mmwe gwe mwazanyirako temumumanyi olwo muweereza wa Mukama gwe mwazanyirako ebyange tebamala gabizanyiramu Mukama kabankolereko njagala buli wenkuba essimu eyo nga maziga meereere tebagamba naye bane bitu yabaaki kamugamba tusonyiwe ne bannaayo omwana ayogera bubi
ate n'abatali balokole bagamba omwana ayogera bubi oli. Kyokka mulokole katuba tumanya abalokole. Siya akoze ajjukidde obusibe bwa Sayuuni. Mukama yeebazibwe. Abo ebyandikibwa byonna obireeta. Ate kati olaba buli kintu kituukawo olw'ensonga. Kale ayinza okuba ng'akugamba vaamu obusiru. Enkola gy'okolamu people are using advantage nti oli mulokole ne bakukola buli kye bakola ki vaamu obusiru n'akuleka n'ogwamu mu sinaaliyo egi ekuggyemu obusiru ozuukuke. Naye waliwo bali ng'oli azze n'agamba naye nsonyiwa n'akuba essimu buli lunaku n'ogitunula nako n'omugamba no tonnaba n'okunnoonya ojja kunnoonya okyakuba ssimu n'okunnoonya ojja kunnoonya n'ogijjako n'ofunayo awo ku kyalo gw'okolagana naye n'omubuuza kiri kiteeyo waka emiranga egiri eno tebannaba nze vivi nywezeza tebannaba Katonda owange balina omulaba kati bamulabiremu ebyo. Kama yeebazibwe tulina okusonyiwa. Leero wabaawo omuntu yenna akuli wano amazima walabira ddala teyakukola paka nakati newokirowoozaako owuli omutwe nga gwetooloola gutoyagala kuggwa. Mukama akuwa ekisa. Abamu endwadde ze tulina saazo wafuna puresha sukaali alinnye naterafuna munnyu wena olwadde oweddewo naye kiki butasonyiwa. Andi baddayo munaganenkade tomulekanga kubeerawo. Kakati bayibuli esooka kuwa option egi omuntu oyo kasita teyeetonda mukwase Katonda. Si gwe musalira musango era babogamba ng'olo buli akuloga afe. That is witchcraft prayer. Eyo sala ya kirogo. Kakati bayibuli egamba omulabewo muleka abeerewo alabe kama byagenda okukolera. Kakati gwe buli akola olweyagala afe banaategeera batya nti Katonda awo gyali era akoze. Gwewandibadde wafa dda gwe walisose n'okufa. Gwe walisose n'okufa naye gweokyaliwo. Haleluya. Haleluya. Okusonyiwa kintu ekikulu. Yawemire ku bigere ebyo. Yawemire ku bigere ebyo. Yimira ku bigere ebyo. Yimirira ku bigere ebyo. Yimira ku bigere ebyo. Mukama akuyambe. Mukama akuwe ekisa olwaleero. Mukama anaze omutima gwo. Mukama awawule omutima gwo. Mukama akusaasire olunaku olwaleero. Manyi okusonyiwa kizibu naye byonna bisoboka. Wanaakuwa ekisa gwe mumaanyi go tosobola naye ye Kasaana ajja mu ggwe ajja kuwa obusobozi
era ekyo kye yakola ogenda kyerabira, toba nakuddamu kitunuulira. Ojja namuyitako omugamba oluganda olyotya, kubanga ojja kuba omusonyiye, ate ojja kulaba Mukama agenda kukukola bulungi. Haleluya! Byonna mbyogera njagala ofumiitirize. Gw'omanya ekituufu ekiri mu ggwe, gw'omanya abakunyizizza, gw'omanyi bw'obadde oterese ku mutima, mwandibanga mulimu ne baweereza banno, mwandibaamu abooluganda, mwandibaamu famire, ayinza okuba mwami oba mukyala, nga waliwo bitatambudde bulungi, naye nga yajja n'egy'oli n'agamba nsonyiwa, ne n'ogaana, nga gw'olesa embeera mu maka. Musobola okubeera mu maka ng'embeera nzibu, naye ng'obutasonyiwa bwe buleese embeera mu maka okubanga ezibu wadde. Mukama tasobola bbawa mukisa nga mukyali mutyo. Salendalo, salendalo, unto Jesus, Lord and Savior, Lord, I surrender. Libe ng'olutegeeza, njagala oweeyo buli kimu, njagala oweeyo buli kimu. Waayo omutima gwo olwaleero. To Jesus, Lord and Savior, njagala ofumiitirize, obimukwase byonna bikulemeredde, bbanga lyonna obadde nabyo naye nga byongedde kuzitoya mutima gwo olwaleero, akugamba bimuwe. Gamba mu kikindi mwe n'abakoye n'abazitoowereddwa, embeera gy'olimu olwaleero, gy'oyitamu olwaleero, Mukama ayagala kusonyiwa, Mukama ayagala kusaasira, Mukama ayagala atandike chaputa empya mu bulamu bwo, Mukama ayagala aggulewo essuula empya mu bulamu bwo olwaleero. Ayagala omuwa obulamu bwo, ayagala osonyiwe. Jjukira buli eyakola obubi olwaleero, jjukira buli kigambo kye baayogera n'owulira nga kikukutudde omutima, n'olowooza nti oweddewo, n'omutunuulira n'omulowooleza ebigambo ebingi, naye olwaleero Mukama agamba sonyiwa. Sonyiwa olwaleero, sonyiwa. Baako ebigambo by'oyogera, mugabe Mukama nsonyiye gundi, nsonyiye okuva ku ntobo y'omutima gwange olwaleero. Nsabye onnaaze Mukama n'omusaayi guntukuza olwaleero, nkomawo gy'oli. Topitangako mulokozi nakukola Yesu wange, nga bokyalira abaana abalala, nange onsalire mugambe Yesu waffe, topitangako mulokozi nakukola Yesu wange, nga bokyalira abaana
Balalano basonyiwa gonkyalire yita Yesu 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 wange gakukola ngaokyalira abaana abalala nangokyalire yita mwoyo mwoyo wa Mukama bamusisinkane olyawo omutima guno oguzito oyo olwaleero agusisinkane kuko omwoyo wa Mukama leka agusisinkane wonna olyo olwaleero omwoyo wa Mukama leka kakkanye omutima gwo gubadde gweraliikiridde itatata ye taata waffe asobole tukakanya Mukama nga tukuyita akaseera kano tusisinkane muffe mulimu abakubi muffe mulimu abazitowereddwa muffe mulimu abatasonyiwa tusaba otusonyiwe otuwe ekisa olwaleero kale mu bigambo byotandika okubanga omuyita olunaku olwaleero oli Katonda omulungi oli Katonda ayinza byonna Mukama tuzze gy'oli akawungezi k'olwaleero Mukama nga tuwulidde ekigambo ekyokusonyiwa manyi kizibu gye tuli byonna biyinzika gy'oli naye eri omwana w'omuntu Mukama bizibu kyetuva tukukowoola olwaleero Mukama osinkane emitima gyaffe osinkane emmeme zaffe osinkane endowooza zaffe Mukama zonna ezirwadde zonna ezinyigiriziddwa ezeraliikiridde ezinakuwadde waliwo ebitunakuwaza waliwo ebitweraliikiriza Mukama waliwo embeera gye twesibyemu naye ng'eva mu butasonyiwa njagala nkuwulire ng'okaabirira Mukama olwaleero omugambe Yesu nsazeewo n'omutima gwange okubanga nsonyiwa manyi si kyangu gezezaako mu mbeereza zange nebigaana buli we mulaba yanyiiza buli we mulaba eyankola obubi nenkulira obusungu nenjagala okuwenvenjinga nenjagala okumuzaayiza waliwo nendowooza oba emmotoka emutomere kuba ekyo kyeyankola kyeyatuusa ku famire yange kyeyatuusa ku bulamu bwange yanveerya mu mulimu yantwalako omwami yantwalako omukyala bizinesi yange yakeza olwaleero Mukama akuwe ekisa osobole obanga osonyiwa sonyiwa omusajja oyo sonyiwa omwami oyo bwe yayagala ekifo ekyo ku mulimu n'alaba ebigambo byayogera ebimugamaawo n'alaba ebigambo byakukontera ebyaviirako okwangulibwa ebyaviirako okwangala ebimuyizibwa ku mulimu naye olwaleero Mukama akugamba waliwo omulimu omujja waliwo omulimu gwakutegekedde waliwo pakegi gyalina naye yeetaaga ekintu kimu okubanga osonyiwa omukyalo oyo okubanga osonyiwa omwami oyo omugambe Mukama nsazeewo olwaleero newakubadde omulimu gwagenda famire yange ebonaabona mpita mu bunyigirizibwa mpita mu buzibu mpita mu mbeembi naye bayakintuusaako eyali mukwano gwange gwe nali neesize gwe nali muwire ebyange yeyandyako olumwe omusisikano olwaleero mbanjagala mugwa mu bulago mbanjagala mutuga ego teyatuusaako naye olwaleero
Mukama okwekisa nsobole okwama musonyiwa nsobole okwama kuca ku mutima gwange nsobole okubeera ow'ekindi mulinyeera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kaabulamu kale olwaleero yandibanga mugandawo yandibanga mandawo yandibanga mukyalawo ngawamwesiga namukola bubi nawesasula bubi oyatolaganda mutonolako oyatolaganda kuwulira linnya lye buli wogezaako obulowooza oluyabekantolooze oluyama n'omutima guguluma oludako olwaleero ekisa kya Katonda kikusisinkane kikugeko olwaleero osobole okuba ng'osonyiwa osobole okuba ng'osonyiwa yandibanga mukyawo yandibanga stepmother yandibanga anko ng'alina kyebakola ekyakumenya omutima ekyakuleka nga tokyali kyekimu ekyakuleka okutuka mu maka ekyakuleetera okuva mu muweereza n'okuluma n'ogenda olw'ebigambo ebyalogerwa olw'osema tewabikola olw'osema tobimanyi yalakomenya omutima olw'obwana bankulumenyere bambe mu maka gano bambe mu buweereza buno naye olwaleero Mukama akusisinkana akoma ku mutima gwo Mukama akusisinkana anyigeko ebyero Mukama akusisinkana akussa mukya Mukama akusisinkana akumomyawo mu kifo kiri akomyawo essanyu akomyawo essanyu eryakirampeda akomyawo essanyu ennaku yonna ebadde ekujjudde okwebuuza okubadde kukwejjudde olwaleero Mukama akusisinkane Mukama akusisinkane Mukama akusisinkane Mukama ayogere naawe Mukama akuweekisa akuweekisa olwaleero akuweekisa olwaleero ayagamba nsonyiwa wotasonyiwa nawe tomusonyirwa kingana omwami oyo kingana omwana oyo mbeera kyabadde ayitamu mu maziga gabadde ayitamu mu bibuuzo ebingi byabadde alina omwoyo wa Mukama akusisinkana bayibuli eyogera n'egamba nze abakanfata nze abakanfata ye mubeezi waffe abeerawo mu biro by'okulaba ennaku by'obadde oyitamu mu biro by'okulaba ennaku by'obadde osisinkanye Mukama olwaleero ayogere eby'obulamu moyo mutukuvu yaka wasubiza mu kisenge cyawamu wakumaliranga moyo mutukuvu yaka
wasuubiza Mukama Mukama omwoyo omukya Kama kuwa omwoyo omujja Mukama asinkana omutima gwo mwoyo mutukuvu akuluŋŋamye mwoyo mutukuvu akujjukize bonna beweerabira naye nga bakukosa nga bakuyisa bubi abamu twabeerabira naye omwoyo mutukuvu ajja kuba nga akusisinkana Bibuli egamba bali mu kisenge ekyawaggulu mwoyo mutukuvu yabakkako mwoyo mutukuvu kakke ku bulamu bwo mwoyo mutukuvu katuule mu ggwe wali wamugoba nga wayingizamu obusungu wayingizamu obutasonyiwa wayingizamu obujja naye olwaleero osabye Mukama akuwa ekisa ekisonyiwa omwoyo mutukuvu leka atuule mu ggwe omwoyo mutukuvu kaakole amaka mu ggwe omwoyo mutukuvu kazze ebintu obujja omwoyo mutukuvu leka akutandikeko olwaleero omwoyo mutukuvu leka akyusa identity yo mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amen. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.